Temwagala kumanya ekyo temwagala kumanya bintu byono wano yono liyo ebibiina mu ngeri no process y'okugaba kaadi kusaba obubuuzi n'ekyoja nkikkiriza bulungi yoyo ekuba nange nali wa kibiina ekimu ekyawa era kinjogedde ekyabano infact neesimbawo sijja kumwogera kuba nja kuba muttidde erinnya naye nange yansaba ku kaboozi awulira yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa sente saamuwa kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era temampa kaadi ninjireka obutakuwa kaadi osobola obwattributinga ku kugaanako yes kubanga lwaki mbuteekawo kubanga yemboozi eriwo otegedde lwaki nkiteekawo kubanga yemboozi eriwo okitegedde lwaki nkiteekwa kubanga yemboozi ekola ki yemboozi eriwo yenga byogera yali wa mutunzi wa kaboozi bbiri okuva Makindye ku kalenda mpaka ku luguudo lw'Ebusaabala ng'emboozi eriwo jjukira Waakabano n'Olwakabano alwogera nze ngenda okujja okukola omukolako profile nga na information nali nabeesonyiwa bantu mmwe sagala kunziza mu ntalo naye mulekerawo okukola propaganda ne blackmail akati nja mutegeeza nti agudde eddaala okuva waggulu mu babadde avuma ab'ebitiibwa ne baatyobuula okukka ku bannakata ab'ekyogoobi feno tugamba tuli mu kyogoobi okusooka njagala mutegeeza nti Lumbuye oyo ammanyi nnyo nange era mumanyi nnyo naye nga ffe bomanyi abakazi tutera okusirika tulinga basajja kyeva labeera ojja kusanga abakazi ng'alina ebizibu bye bingi naye nga tayinza kujja mu lujjudde abigamba abantu nti oba kino nti oba kiri kakati ye Lumbuye mumanyi bulungi Fred naye amumanyi bulungi sinze gwe yakasooka okutyoboola Katikkiro wano yamutuuma n'amannya amuyita amannya nnyana mugemuulya ow'ekitiibwa Katikkiro kabaka gwe yeerondera sikyo kaakati yali musaale mu kubika kabaka ng'atutegeeza nti kabaka yafa kaadi ya ataaka oba otegedde yali musaale mu kubika Salimu Ssale gy'ali jeno waffe alya bulungi emmere ye otegedde alina lwe yatugamba nti Lewis Lubongoya state agent yatugamba mu 2019 ekyo buli omu akikola ki akimanyi kaakati bw'amanga asobola okwogera ebigambo ebingi ebiyitirivu bwe bityo njagala mutegeeza nti agudde ebbeeyi Mr. Fred boyfriend X oba otegedde kubanga Lumbuye X wange era bano abantu abasinga tebamumanyi neze mumanyi bulungi ekiseera kinene nnyo ne bwe yali agenda alabika nze omuntu gwe yasembayo okusiibula nitwazaala omwana yafa bufi taata nga amutugobezza taata we nga amutugobezza kakati mmanyi ebintu bingi kuba ndi mukazi mukulu sisobola kwogera kino kwogera kiri ekyasinze okumunyiiza nti nayogedde nti kubanga yemboozi eriwo ekituufu kya byonna nti abantu abatuusibwako obuzibu oba abaasabwa essente n'obubuuzi baali nga tolina wakuloopa paka bo banyini bwe bagambye nti omuntu alina bwino oba omuntu wenna ng'olina obukakafu kati nabadde mbasuubira bo ng'abannuupu okunnoonyera baliwo abankubidde ne bagamba nakatu tuyambe olina obujulizi oba otegedde kubanga obujulizi mbuyina bulungi nakati olina obujulizi tuyambe kwegamba baali badde bannoonya bunoonya mbayambe batereeze ekibiina kyabwe naye era nga bwe twabamanyiira tewakyaliwo kivumo kipya kyebavuma muntu oba tewakyaliwo kigambo kipya kyebagamba omuntu n'asoba nga teyebasoba n'alemu okulya kati njagala kugamba boyfriend wange X wange kubanga amanyi bulungi twazaala n'omwana nze naye oba otegedde omwana ne tutuuka ne bamutugobya taatawo omugenzi n'amutugobya gwomanyi lwaki Lumbuye ye Lumbuye omanyi lwaki ye Lumbuye kaakati inze ndi mukyala mukulu atayinza kuva eri njogere ebintu ebingi ennyo njogere kiri mutuufu okumpita malaya bayidawe kubanga era bwe yanjagalira teyangula buguzi yankwana bukwanyi nanjagala ng'omuntu oba otegedde n'olwekyo Fred njagala kutegeeza nti
ebigambo byoyogera ddiya wange tebikyakola makulu ensi yakutwala nti kakati oli awo onoonya likes onoonya views kati gwe mbuuza Lumbuye yasoma ki okimbuulire era ombuulire lwaki ogwo omulimu gwakola ogw'okusiiga abantu enziro lwaki gwakola ku myaka gye gunaabeerera so gumaintaininga emyaka n'emyaka ye tugenda kumujjukirako ki kakati bwetuba nga tugenda kumujjukirako nti yayitanga abantu bamalaaya ne beyeebakako ye yennyini yabayitanga bamalaaya oba otegedde kakati sirinaawo magezi ga kumuwa kubanga sinze nzeka gwayise malaaya ne maama Nnaabagereka maama waffe owa Buganda Lumbuye yamuyitako ku malaaya oba otegedde kakati nawulidde agamba nti ndi wakabano saagala weeraliikirire amannya gange eze mukanda nga ndi muwala Munyarwanda sibwegaanangako Bizimungu ye taata wange sikyegaanangako sikyusanga kulinnya kati okumpita akabano sime kabano I don't care watu obedinya yalijjawa I don't know n'aliteeka ku Banyarwanda mbusimanyi be bakabano naye nze ndi Munyarwanda oba siddangako awo ne ŋŋamba nti ndwegaanyi ne bwe yanjagalira ne taata wange amumanyi oyo gw'olaba nange abeewaabwe bamumanyi abamu leero nno lutaano kaakati ndi Munyarwanda piwa sibwegaana n'okulwogera lwakuba sirumanyi naali badde ndwogera kubanga bannaye sente ze bakola fundraising bazizaa ku ssimu za Banyarwanda kubanga eyo ku kitebe waliyo omutowa gweta Shifra Lukundo oyo Muganda ne famire ye abasinga bali Rwanda obushegidde bali Lemeera kubateeka ki kubateeka ssente n'omulala bagende bo bennyini bakebere essimu eziri ku gundi kubateeka ssente za fundraising bazaa ku ssimu ya Muganda bateeka ku ssimu ya Munyarwanda ereeta mannya Shifra Lukundo muwala muki ate soomu kati buli woovuma Abanyarwanda nze kati oba tonvumye kubanze ly'eggwanga lyange naye buli otandika okusosola mu mawanga bano bakabano bano babi nnyo ne mukyala wa pulezidenti waabwe oba omutwaliddemu kuba naye si muki si Muganda oba otwaliddemu Lewis Lubongo yakuba naye si muki si Muganda oba otwaliddemu Bisekezi naye si muki si Muganda kwegamba tolowooza nti bo basanyuka mbola okuba oyogedde onoonya likes obakolera era bajja kubeera nga tebajja kukugamba bati ekiseera kyekiri kugamba kubanga ebintu byonna mu nsi tulinda biki tulinda biseera naye njagala okumwebaza okunninyisa eddaala nzaani gwaddamu omuntu abadde addamu abantu ab'amaanyi oba otegedde kati kye tuyita okugwa floating of the day wagudde tosobola gamba mukakati olwo ozze kuddamu Nakato wa Mpuuga gw'omanyi obulungi eyaliko ekisiwo kuba naliko ekisiwe oba otegedde kakati awo bw'obanga ozze kuddamu omuntu eyali ekisiwo ebyama sisobola kudda wano njogere ebyama by'omu kisenge ebingi oba otegedde oba ŋŋambe erere no naye ye ekituufu akikola ki akimanyi oba otegeera kakati n'olwekyo bajje mbayambe mbawe bwino ng'olese ekyo Namirimu wawulira eggulire eryo waliraba ery'abakansalazi abagenda ewa President Museveni wabawulira wawulira omuwala gwe baakubira essimu ekigambo kyeyayogera nti kadi twazifunira mu bugubi okitegeera n'olwekyo baali badde beekwatakwata bo nga bennyini ne beeyambayamba mu kweyambayamba ne batereeza ekibiina kyabwe ate lwakuba nti amagezi matono balowooza mbu okuvuma abantu n'okubatyoba n'okuboogerako n'okubagoberera kyekigenda okuyamba ekibiina kyabwe okudda engulu Kyagulanyi oyo si musajja mubi oba otegedde era yali badde abeeramu embala y'obukulembeze naye bannayuganda bennyini be baleetya Kyagulanyi obuzibu kasaba amugamba mutaddibwamu tawabulwa simanyi takola kyokitegeera ebyo oyinza bigambo omuntu waliwo ku nsi omuntu atawabulwa nga ne Katonda bano tubeera tumubulaminga buli kaseera tikatonda leyo kyokoze tekiri feya Katonda yatutonda olaba tuyomba naye oba otegedde tuyomba ne Katonda abantu bayambalira ne Katonda nze mpulira abantu abasaba kale oli ng'ayomba ne Katonda bw'otankolya kino ayi Katonda erere kati lwaba abantu bayomba ne Katonda kati atoologwe n'olwekyo njagala kutegeeza bannayuganda nti Kyagulanyi teyali badde muntu mubi naye mwe bannayuganda mmwe babi omuntu mubuulira amazima nti olaba President Museveni ayina emmundu ayina embazi ayina obwami ayinza okwokyesa amazzi agookya President ayinza n'okubeera ewuwe n'agamba ofe n'ofa ndowooza mulimu ekyo bwe ŋŋamba oba otege n'agamba
oyo gundi ngalowozezaako bulowooza nti oyinza okufa n'ofa kati olaba abantu gwe bagamba kati ate olwo kaakati njagala clarifyinga okumpita malaaya tekindya oba otegedde kubanga buli mukazi muki bamuyita linnya eryo bw'oba onaavuma omukazi omugyeko oba yoyina muvuma malaaya ekyo si kipya oba otegedde si kipya kubanga olaba yakivuma maama Nnaabagereka kati ate olwo nze Nakato ow'omukyogo obeeno wansi oba otegeera kati si kipya era saagala abeere eyo agambe mbu yampisizaamu eggaali nalumiddwa no mwana tu tewampisizaamu ggaali weeyisizaamu eggaali kubanga nze wankoledde olunaku bannanga akantu katambula zaani abadde mmanyi nze tewabadde wammanyi n'olwekyo njagala tegeeza nti weebale kuntunda weebale kunziramu kaakati naye ate mukunziramuuko weesuula gwe kennyini mwami oli mu kwesuula Fredi wange akasana lumbuye wange maama ekituufu kyo nze nali ndabeeko lumbuye ng'akaabira omukwana ayogerera awo talina si muntu wa ttima ogwo gwe mulimu gwali mu kukola kati ate alina sayidi eriiki sayidi endala ekituufu kyo ndabika namusigalamu naye namugamba nti obulamu bulina okutambula oba otegedde atambuze obulamu bwe nange ntambuze obulamu bwange talina ate kunneesibaku kati buli wanjogerako ndabanga ate akyalimu akatima akagamba nti kamwogereko osanga tunaddiŋŋana natambula obulamu bwagenda mu maaso jeni ndi bulungi ndowooza ndaba sikuyinaako buzibu musajja wattu nkwagaliza bisima oba otegedde naye nga kyoba omanya nti bwe mba nnakusigalamu nange bwekyo saali wakubeera wuwo siri wuwo oba otegedde kubanga lumbuye Fredi wange omu bw'ati muwanno nnyo ekitiibwa abadde yeeyogezayogezaawo ebintu nze simuddamu kubanga nga bwe naggambye nti abakazi tetuli mu kkobe lyakweyogezayogeza buli kimu era ekyo ojja kisanga mu basajja omusajja aveeyo akugambe endowooza olaba akugambe omukazi takola bw'ati okitegeera kumbe akuyinako obusungu abasajja bw'obanga kituufu gwe wamukyaye aba takyakulondwa nakukwogerako musajja asirikira eyo singa byaba akukyaye oba otegedde naye akati lumbuye wange natambula tukuze waliwo ebintu etutakyasaana kubeeramu oba otegedde waliwo ebintu ebituswaza waliwo ebintu ebituyiwa kati weesudde njagala nzijukize ku bannayuganda anabo bajjukire abaami n'abakyala lumbuye ono yennyini emabegakawo yakajjayombe n'ennyanzi bayombako ne edi yawe si kyo baze bayomba ne edi yawe bazepo ku nnyanzi balino be bayomba nabo baganda ba pulezidenti oba otegedde pulezidenti waabwe kaakati kambuuzeyo ekibuuzo tebalaba nti obudde buno omuntu bwe yalivuddeyo kasaba agamba nti nnyanzi ye mubi omunaagamba nti nze nina bwino owakyo na kino temulaba nga mwali badde munoonya obujulizi obulumika nnyanzi newankubadde nga nnyanzi ate si gwe nabadde njogerako oba otegedde kubanga nuupu okwagala ennyo omuntu bw'ogamba nti mpagira gundi ku bintu bisatu nga batandikawo okuvumirawo oba otegedde banneeka mbabuulire abantu betwagala nga bemwagala abammwe nga tebabasasudde nga temwebase nabo naffe betwagala abantu baffe nze nzijukira bulungi nga nakatandika okuwagira ow'ekitiibwa Mpuuga n'okumugoberera n'okugamba nti Mpuuga talina musango abanjagaza ow'ekitiibwa tobamanyi muwendo oba otegedde era oyo kaakati yamwagala kaakati yakola bati okitegeera kanembuuza gwe ekirowoozo ekyo oba okifunye otya gweoba otambulira mu kkowe lye olaba nze mpagira omukulu Kakembo wa Ntebe municipality kubanga era gye nnondera n'okukola ki n'okulondera naye era ogenda okulya abantu bagamba era akati oyo ne gundi era beeyagala era okitegeera kyokka oli Ssaalongo nze Nakato oba otegedde kakati bino ebintu twabimanyiira bigenda kubeerawo bagenda kutwagaza bangi bagenda kutuyita ebintu bingi naye njagala babuulira ebyobufuzi bwe bito si bwe bikola ki si bwe bitambula n'olwekyo Fred bw'onaagamba nti ogenda kuddamu buli omu nzijukira Lwabika omukulu Salimu Sale olujjukira olwo yafudde era twamulabye ererere tetuganye kyogamba abantu babyerabira nti Wabika ku Salimu Sale kyogamba abantu beerabidde nti obadde gw'omu wano ku bantu abasinga okuvuba Katikkiro n'omutuuma amannya Gamulengejja era Waakabano era ya Ssekabaka era yakoze
okimanyi nti mwaswala naguno gujjwa kabaka mwali namunsu atudde alamula oba otegedde mwali mwagala mumukwase pressure mutte omusajja ng'akyali mulamu Katikkiro abeere n'omuki yabakuba hands down oli yabagamba yeddira mutima oba otegedde alina omutima omuki omugumu n'olwekyo nja basaba mwenna abali eyo abanuupu abaagala obujulizi obukakasa ebintu bye nnayogera munkubireko munoonyeeko nja bubawa bubayamba okutereza ekibiina kyammwe because namirimu tutambulira mu nsobi buli kaseera tewali muntu ali perfect tewali muntu atuukiridde omuntu asobola okusobya naye ate n'atereeza n'olwekyo abantu banuupu nze kyembakubiza kiri ekintu kimu nti mwetereze buki bwetereeza kubanga bwe muteetereeza ffe kitulaga ekifaananyi kiki kira buno obudde bwali badde bwakwetereeza naye buno obudde bwemunaabutwala ng'era bwe buli bwe mwalimu obw'okuyomba abantu bajja tuuka babakole ki babakyawe babaveeko ng'ate mubadde babayinamu essuubi kuba wakati gwe kikusikisa eddaala otandika okudda mu nakato omukyogoobe kikyaki kati nakato omuyita malaya kimuzijjako ki mbadde manyi nti nno sinze nzeka gwe wakayitama akati njala tegeeza abantu ba DF Democratic Front mu kibiina mweva nga tuzze mu bintu ebyekitegeevu nti enkya abatwala forms abagenda okubeera abakulembeze bazikomyawo. The day is tomorrow. Mwenna abajjuza ku bifo ebyenjawulo mwenna gye muli bannyabo ne bassebo abakulembeze baffe ba councillors ku mitendera gino egya wansi mwenna abantu batandise okukomyawo ki efomuzi zaabwe n'empapula zaabwe bagenda kubakakasa nti ono gwe tulabye wano yajja okusobola ono kwegamba nga bw'obimanyi. Yes, kyekyo kifa mu Democratic Front.